njagala nnyo okwebaza ebigambo byonna ebituukiddwako mu hadhara eno nga tusaba Allah twegase nabyo, naye okusingira ddala okwebaza munafunzi eyatuwadde ebyafaayo bya Sheikh Zubairi Kayongo olw'engeri gye yabisimbyemu. Bulijjo mumanyi nnyo ng'ekuteerereza ku bazukuuli, naye olwaleero nfunye omukisa okutegeerera ddala wa irimu gye yagijja, era weebale nnyo okubanga watuwadde ekifaananyi. Okudda mu bulamu bwa Sheikh tuba tubakooya kubanga ddala Sheikh Abu Sufyan Shafiq ebigambo yabijjeyo ddala bulungi, tikyekyo ddala ekifaananyi kya Sheikh kye yali musajja mwesimbu, yali musajja mutya Katonda, yali musajja ddala gwe tugamba ti munnaddiini eyewa ekitiibwa era nga obukulembeze yabuweesa ekitiibwa. Yali nga bweboogedde tiyali musajja mukkakkamu, naye Sheikh yali ng'olujegere, ng'obunafu bwalwo ge maanyi gaalwo. Yali musajja alemera ku nsonga n'agigumirako ekijja kijje, naye nga Sheikh tatagala mu nsonga. Twebaza Allah olw'obulamu bwe yamuwa, naye tujja mujjukira nnyo Sheikh fe ab'omulembe ogwaffe ng'eyateekawo omusingi omunene kwe tuzimbidde ofiisi ya Supreme Mufti. Yali Supreme Mufti eyasooka mwena mukimanyi, era yajjayo nnyo ekifaananyi era n'ekitiibwa ky'Obusiraamu. Weyagira mu bukulembeze naddala ba Sheikh mulina okumwagala ennyo. Twali tutandise obbashakkana nga oli waga nti Sheikh ogamulindako, naye bwe yajja ekifaananyi ekyo ne kivaayo ne tumanya nti ddala baseeka abatuufu gye bakyaliyo era gye bali, be tulabyeko nga batagala abo Allah bwe yabakola. Naye Sheikh ddala teyali musuubuzi, yali musomesa, teyali musuubuzi, yali mukulembeze, era yateeka katugambe akati bba waggulu nnyo ey'obukulembeze. Mujjukira tuwegira mu bukulembeze abantu abaayitanga naye ndowooza nga bbaasi eba ntono okubatwala. Yaliko obuwagizi bungi nnyo era abantu bonna bamwesigama era ne bamukulembera mu kino. Tujjanga kusaba abakulembeze baffe tumunywererenga ku kituufu, munywerere ku mazima era mwewale abannanfuusi. Sheikh teyali mu bunnanfuusi, era ng'omuntu amutunuulira mu maaso n'amugamba ekintu nga bwe kiri. Kyemujjukirako olumuntu ali mu lukiiko mwaka gwa 2022 baatuyitaawo abalibyawo nga buli nsonga bagiyingiramu ne baagala okutukulembera nti batutwale ewa Gaddafi, ffenna tukakase nti tuli wamu. Ne bonna baayogera, buli omu yayogera, era ne kirabika ng'ekiwedde ti abantu bagenda balinyisa ennyonyi bagende ewa Gaddafi era okubaayo okulaga nti obukulembeze buli wamu. Naye Sheikh yayingira mu lukiiko n'agamba nti abakkiriza mugende, naye nze muntwala wa? Gwe olunyanjula nti oluŋŋamba nti nze sikukkiriza, bwe tunaatuuka eri olunyanjula ngaani? Era olukiiko olwakoma namwewuunya nnyo kubanga waliwo bamaze okunyigiriza abantu bonna okukkiriza ku ekyo, naye Sheikh ekyo yali ng'omuntu tekkiriranya ku nsonga. Ekyokubiri, Mungu yamugondeza olulimi, nga Sheikh ayogera ebigambo n'abinyoolanyoola naawe n'ofuuka nga atawuliranga ku lulimi Luganda. Kintu ayinza okugaa nti kitegeera awo okitegeeredde, ate kitegedde nga bw'okitegedde kimutegeeza akitegeere nga gwe bw'okitegedde. N'oganya kye n'abadde agamba ki? Sheikh Allah yamugondeza olulimi. Yali amanyi okusomesa mwonna mu bigambo ebisingayo obutono, ensonga n'abanga agigusizza. Era ng'omuntu bw'akola ensobi mu Luganda oba mu lulimi ng'asobola okumunnyonnyola tikyakoze si kituufu, naye n'abanga ate nammwe n'abaza okusa. Naye kyemujjukirako yagambanga nti abantu basobola okukkiriziganya ku kikyamu ne balowooza nti kyekituufu naye nga bali ku kikyamu. Tumugamba nti Sheikh ekyo tekisoboka, n'agamba nti kisoboka.
otuma omwana ku dduuka akuleetera sabbuuni nomuga agenda oneetera sabbuuni anaaba n'aleeta kyaleese n'okakasa nti kyekyo kyewamutumye naga naye sabbuuni tanaaba anaabisibwa kati waba wadde omutuma wamutumye eki naye naawe n'ozookuka n'omanya ti ddala twakkiriziganya ku kintu ekitali kituufu netukitwala tikyekituufu. Naye ekirala yagambanga nti kakati tuli wano muhadhara singa twagala okuleeta amanda omuntu genda omugambe aleete amanda wamma gwe yogera oli nayogera baleete amanda amabisi nagamba banaleeta amabisi tegayinza kukwata muliro kubanga mabisi olina kutumya amanda agataliiko muliro agataaka naye ffenna ebigambo tubitwalira awo naye nga tunamujjukira nnyo olw'obukulembeze bwe n'obumalirivu n'okuba omwerufu. Sheikh teyali muli wanguzi abantu abasinga ssente katugambe zibatawaanya naye Sheikh ye musajja gubawanga essente ntoba mabugoge naga mugakwase gundi ebya ssente sibimanyi ninoga nti nejjuba yezisobola okujyamu naye nga Sheikh Allah bwatyo bwe yamukola. Twebaza Allah olw'obulamu na byonna bye yamuwa okuba nti yatukulembera bulungi bwa tumusaba Allah amusonyiwe ebyamusobako ng'omuntu naye ngera okusingira ddala oba oliawo waliwo abaamwetooloola bwe basinga ndooza okumutagaza naye nga Sheikh mu bubumbwa bwe yali musajja ddala mwesimbu atazikibwawo. Njaga okumaliza ebigambo byange nga nebaza omukulembeze w'olujja luno na bonna batambula nabo olw'okukola hafuleni ennungi naye okusingira ddala kati tugambye emyaka 9 kasooka Allah amujjulula naye okuleeta abaana abato ku mukolo guno mukiwadde nti kijja hafuleni ejja kusigalawo emyaka n'emyaka olwaba musaayi muto bano be mwataddemu be muleese okubaako kye bayiga. Bulijjo bw'otaleeta bamusaayi muto ky'oba osimba tekisobola kuwangaala naye buli lw'okiteekamu abato embula kalevu kisigala nga kiwangaala. Njaga kumaliza ebigambo byange buli wolaga obaako kyoyiga. Sheikh wange ono buli kaseera ŋŋamba nti mukulu wa ttwale naye ntuuse wano ne mbuuza Supreme nti nawe n'ettwale lyono lituukayo nga kutta omuzindaalo naŋŋamba nti leero azenga Khalifa yeeyobudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nja kusaba Supreme onzikirize sanga bwe zinaatera okutuukeza magaribi ngende nzijuze ewuzu yange nkomewo biidhinillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.